Ekiri ebungereza ku ttaka lya Queen muganda wange. Finally, Shiba ne taata w'omwana tubalaba mu 360 oba tubalaba mu 3D. Kati tebikyaliko kubuuza, tebikyaliko lugambo, ebifaananyi kye bikulaga kyekyo. Shiba olubadde okutuuka ebungereza nga yakatonya bati ku kisaawe abadde alindiddwa omukulu eyalabikirako mu kifaananyi buli omu yamulinkinga ku lubuto lwa Shiba. Jjukira nga Shiba ali lubuto, ekifaananyi ky'omwami ono kyavaayo ne buli omu n'akiteeka ku Shiba n'akimutimba, wadde n'amawulire amalala gaavaayo ag'okuba nti musajja mufumbo, ne batulagako ne ku kifaananyi ky'omukyala omulala, naye ffe ne tugamba nti Shiba y'owaffe, kabakole ki, kabakole batya, kati tubaddengayo bulijjo nga tusaba okulaba ku kifaananyi ekifaananako weekiti. Kale katugambe nti ono si ye taata w'omwana, naye ffe tubadde tusaba nti omukulu eyalabikirako ku kifaananyi nga Shiba ali lubuto, nga batugamba nti ye taata w'olubuto, ate omwana n'azaalibwa n'abaako engeri gy'amufaanana, ffe tubadde tusaba tuddemu tubalabeko nga bali bombi. Kati no munnange bwe tuzzeeyo okubalaba nga bali bombi, kiraze nti ye yawadde Shiba omulimu, that's one. N'awa n'emikwano gya Shiba emirimu okuli King Saha, Kansube ne Kasuku yagenze kukola mulimu, Rita Dansol, manager Dirisa, n'abalala bonna nga batambudde ne Shiba bafunye ku lwa Shiba. Nga tutunuye ekifaananyi omwami bwe twasembera omulaba nakati bwe tumulabidde. Mu bantu bonna abadde ku kisaawe teri azzeeyo okukwata ku mwana. Omwana agidde mu mikono gya Shiba, si lwakuba nti Rita Dansol bamutadde kameme nti Shiba yamutaddemu amaanyi okulinnya ennyonyi nti yaba asitula omwana. Shiba yeesitulidde omwana we n'amuhandinga over, n'amumukwasa comment section n'ekwata omuliro. Abaagaliza Shiba n'abatamwagaliza buli omu n'abaako kyayogera, ne batujjukiza abamu emboozi za simanyanga ate omusajja aliko owuwe. Ffe tulaba kiriwo era tugenda na kitambula. Omusajja anyumidde mu bifaananyi. Waliwo abasajja abanyuma okusitula mu mwana, ng'omusajja yasitula busituzi mu mwana n'olaba ng'amunyumidde, ng'anyumira okusitula omwana. So omukulu anyumye ng'asitudde omwana wa Shiba. Binyumye. Amunyumidde. Jjuko omusajja adda ayambadde ekkooti ye, musajja mweru, omwana mweru, Shiba mweru. Kati waliwo ka moment awo Shiba wazze okwambaza omwana bagizita Edisooko. Jjukira eri budde bwa mpewo. Akazira gye kali. Ataze okumwambaza ka Edisooko awo. N'olaba nga body language. Shiba omubiri gwe gulina engeri gye gwogera n'ogw'omwami asitudde omwana we. Ate nga n'olaba ne baby ali mu mikono mirungi. Ng'olaba ne Shiba muli akifiringa nti omwana we ali mu mikono mirungi. Kahaaga wano ng'atuuka ku airport wano kabadde kalalamu. Ofuna bulungi. Eriyo omukyala asoose n'akwata mu mwana wa Shiba awo mu kumwaniza awo ku airport. Naye tabugumiza na ngalo ze zibadde eddakiika ntono nnyo ng'omwana ali mu mikono emituufu egy'omukulu. Omukulu ye Jeff. Yomba serabidde omukulu yaani bannange. Omukulu erinnya baaliŋŋamba luli emabega wali. Ne kati ndyerabidde essaawa eno. Naye kyonna kye kiri tujja kutambula n'ekifaananyi, twogere n'ekifaananyi nga we kigamba. Bwe tujja okutambulira awo. Naye nga bifaananyi birungi nnyo. Eno ye Uganda kati gye twagala, ye Uganda empya. Wano kati tumaze okuyingira Uganda empya. Ani yali amanyi? Okusokera twalinga mu kibuuzo Shiba tasobola kuzaala kati. Shiba akyali nnyo mu mubali gwe, akyali nnyo mu business. Shiba n'aba surprising nga n'afuna olubuto n'azaala. Ate buli lubuto lubaako taata w'omwana. Kaba kaseera bujja kumumanya nti y'ono taata w'olubuto, taata wa baby omulungi. Ate era mu bifaananyi osobola okumanya taata asobola olinnya ennyonyi n'ajja n'alaba ku famire y'e Kampala. N'olaba ne taata abadde nga mu kifaananyi mwali nnyo. Olabira ku mwana. Manyi obwana bumanyi okuswaza kasobola okwesika awo nga tekasuse bulungi taata. Naye asita kamalo sika omusaayi we kati. Omanya nti akaana kali ku kituufu. So baby waatyo walinnye ku nnyonyi n'agenda e Bungereza. Naye nga sagala mwerabire nti omuto baamuzaalira Canada. Ndowooza butono omwana aba mu Canada. Omwana baamuzaalira Canada.
kati sawe nali kunyonyi ali Bungereza ne baba kino kye bayita okubanga ozaaliddwa maama nga yamalayo maama yamalayo ye Shiba omwana obulamu yabuteekateeka dda kati ali mu future omuntu omala kukula n'otandika olowooza kukulinnya ennyonyi abo tebazirinnye abazirinnyeeko abamu bagenda byakucapwa awo batagifiirinze bulungi naye kati ono omwana already kati ali ku nnyonyi yazaalibwa ku nnyonyi mama sente weeziri alina amaka ge mabega kaawo yali atugambye proud na kyeyombekedde nga yakagazimba kati saa ino proud mother bikyukamu ne taata waali sente weeziri nga buli kimu kiba kirungi kiba kitambula so bye bifaananyi ebyo tulinze tulabe ate show engeri gyegenda okuba nga etambulamu nga basinzira e Bungereza ate kwe tujja okuba nga tugattira n'okudda kwe kati ekigambo kakitambule ku social media abantu kabagattira yine wano ne wali kale mwebale kugoberera lujja Carlton Music tugenda kukomawo n'emboozi endala. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Ugayaza Road. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala.